omusajja nakubisa amatuti ga JNMK omusajja nabeeranga alwani ya Genomozi naguno gwaka tajjanga nakukubagiza family. I've never even met him wadde ogenda ku ntaana ya mukwano gwe nti owange omusajja yatuwagira kinaalabika kitya kale katugende ku ntaana tuteekeko ekimuli tabakikolanga ninga bye bantu wano betwali tubeera nabo kuba omusajja n'abawagira omusajja n'ababeererawo mwami Tamale nene ntuuka n'okubeera mu ddwaliro ensambya. I didn't say any of them. Kakati Kasuku mu buli kyokolanga ng'okyali mu bulamu buno lowooza nnyo abaana bo kubanga eno ensi olaba abantu Kasuku abantu bakubira enduulu nga weetuli but people forget. Nze kubulira life experiences nze sanza abasajja bali mikwano gya muzeeyi nga kwitako n'emukubo ninga wali muzeeyi yajjanga namugamba mwami Tamale bantwala nyamba ndi kati nze ebyo byonna binjigiriza about life era nende expecting abantu nga mmwe abasigaddewo regardless mu bulamu bw'ensi eno kuba abantu batwerabidde mangu. So kati these are life experiences Kasuku ze nyenze neeyigiriza era nze times mbeerawo nentunuulira omuntu nalowooza kubanga mbu wakabi nnyo mbu wamaanyi nze omutima ogwange gwafu omuntu kyandaga kyemuwa akolagana nange nkolagana naye atajagala sina nsonga lwaki era mukalulu kano Kasuku kankubule nze sigenda kuwagira bantu mpagira mikwano gyange omuntu andaze importance tulekerawo okufa n'abantu nga tumanyina gye balaga. Nze General Asande yampise nambuulira byayagala ne mugaa Geno byombuulidde bibyo nze Sembabule sinaayo jjajja. I want money. Yes, that's a fact. I support your cause. Why are you helping those people? Bakuwandikiddeko bayambe. So, aleta sent. Omwana Tamale Mirundi Junior akukulumidde Muhoozi Kainerugaba agamba nti tata we yafa teyagenda yoko yadde okubagiza ba family mbu mpaka n'olunaku olwaleero ate nga taata we yamuyirawo omubiri nti mu butuufu yakola kinene nnyo okupromotinga MK project naye nga kyewuunyisa nti atuuse n'okugamba infact ati simusisinkanangako yadde. Okitegeera ekintu ekyo kitegeeza munanga alina obulumi bungi ku mutima era sina ngeri nsobola okukyogeramu naye ndowooza muwulidde ebigambo bye sina kugenda wala nnyo nga tuvuddeko munange ye mwana muwala Nina Rose essaawa kakati wenjogerera yatandise dde okugenda ku ground ayagala kalulu Woman MP Mubende District. Bintu bibiri Katonda n'empisa batulinda tukwata nsobi bagikozese kuffe basobole okutujja ku mulamu. Bavubuka bannange mufeeyo nnyo okumanya obunafu bwammwe nabwo kikulu nnyo. Sitaani yatuleetera kye bayita ssente oba muyise oba Katonda yazireeta. Sitaani nze nkirabanga kikemu. Mwenyweze bannange bavubuka bannange abayaye bano bayina buli bukakodyo akagenda okukusikiriza okulyamu ensi ey'olukwe. Kani collectingemu ku katono ngambye Mubende bangambye Sembabule district embu gyayagala kalulu era nga atandiseeko mpolampola tuze tumulaba ennaku zino nga munanga abeerawo nnyo awaawo ku kitebe ndowooza omulaba n'akakofiira yenanise aka NUP. Nga tuvuddeko munange ebintu bikyalanda eby'omwana mulenzi Churchill yadde nga omukulu Chairman Nyanzi avuddeyo n'agamba nti ekintu ekyo naye kyamukubye wala era nti omwana ayagala abe nga aresigninga ku bwa guild president naye wabula abantu abamu balina endowooza ndala ku kintu kino bagamba batya bibi. Nakutwaleeyo kankutwaleko akatambudde nnyo kabamemba ba Parliament ekiro nga bali ku Parliament nga beegabanya omusimbi.
omusolo munnange nga bw'ogiraba weetambula ndowooza olabye abantu bagenze kiro bagenze kiro ne batama nti munnange abantu kamera ziba zibalaba ate nga tuvuddeko munnange omukulu Honorable Luyimbazi Nalukola ono nga yakabwebwa obwa Member of Parliament era ng'essaawa ya kakati ye mubaka wa Kawempe North avuddeyo ne yeekubira enduulu munnange nti ekiwamba abantu okutulugunya bikoze ki nti munnange kisusse. Mr. Speaker, my name is Luyimbazi Nalukola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our Member of Parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in the Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the Minister in charge of water. Ngatuvuddeko tudde ku nsonga y'omwana mulenzi Churchill anendowooza z'abantu bye boogera. Nze Nyanzi siri muwagizi wo mpagira Bobi Wine. Siri muwagizi wo Nyanzi mpagira Bobi Wine. Nenze kubuuza taata. Omwana omugambi alizayininge. Omwana oyo njagala nkubuuza ebibuuzo biringa bibiri. Omwana oyo yajjanga independent chairman Nyanzi. Oline ebbala eryakuteekebwako mu kibiina kya NUP. Bagamba gwoga bakkaadira gw'osalawo. Oba kusirika baanizo ne bakuwa credit y'okuba nti omwana yajjanga independent gwe kyotategedde kitya. Nti bamaze ebbanga bagamba nti famire yammwe yeeyagaliza naye eky'omwana okuba nti yammibwa kaadi kyabateekako kye bayita plus kyabayamba nnyo kyabalaga nti ate bannange ebiseera ebisinga temulimu ka nepotism temulimu bya famire byakweyagaliza anti n'omwana owe wammwe mumumye kaada tutambule empola Uncle Chairman buli omu ebeefuza abitegeera bulala sikuvumye taata nzijjanja sinange nkubulira kindi ku mutima ojja kunsomesaamu nga vidiyo ekutuuseeko gwe kyokugamba nti omwana ajja independent kyabayamba na nnyo nti mwamumma kaada nti bajja babagamba ebiseera ebisinga nti kaadi muzitunda era Chairman Nyanzi gwe omuntu gwe badde basimbuka okusingwamu olunwe mb'otunda kaadi gwe muntu eyagiraga ekizimbe kye bagamba mbu sente ozijje mu kaadi so ekyokuma omutabani wo kaadi ate kyali kyakabi nnyo kate kati gwe ssaawa zino oli mu kumwevuma nti yajja independent mbw'osuubira awo gy'asangidde abamubuzaabuziza naye kubisa ekifaananyi ne Museveni nzija
chairman Nyanzi ebyobufuzi njagala soko nawe bitunyonyero bitegeera otya wakati gwa bitusookamu omwana oyo guilty president ayina ekye bayita akakwate konna ku political party ya NUP ali on board of secretariats ntalina waatuula ninako ekifo nze sirabanga mutabani wo nga atudde ku nkiiko za NUP zeekola wabula n'ekifo kye yalidde nkimanyi bakigamba ekifo kye yawangudde oba position gye yawangudde ya guilty president bintu byakusoma wano webadde njagala okujjukiza Uncle Chairman Nyanzi wanze bwe mbadde nsuubira bwenti nti mwenga mwabakulembeze we mubeerako ko n'enkiiko eziba kugira okusisinkana ebiseera ebisinga weba towa order mulina okubeera nga mugenda nti bwe kiba singa omwana ono bayise kye bayita guilty president ekifo kye yawangula ngoba Museveni ono yagenze ku ssomero singa mutabani wo bamulumbi bulumbi ku ssomero nga beetaga guilty president abeere nga asafeesinga mu kifaananyi kyabadde kikugira omwana ono okubeera mu kifaananyi kino kuba mukulembeze Chairman Nyanzi to breeding abakulembeze ababeera nga balina otulaga nti we have to follow them by examples we bayita post yonna ekolaga ne guilty president omwana oyo alina okubeera nga duties abeera nga aziconductinga kuba yakutta akabonero obenga bwe okubeera omukulembeze w'essomero bwe bibanga byabadde bya ssomero nga bimwetagisa okubeerawo Chairman Nyanzi omwana yabadde alina okubeerawo Uncle Chairman Nyanzi idea yosinga Bobi Wine mutoowo wabeerawo enkiiko ezimukugira oba ezimuyita okubeera nga ziparticipatingamu nga Museveni agenda kubeeramu oba nga possibility yaabwe okubeera nga bagenda gaba n'ekifaananyi agenda sindikayo eri mutwe Uncle Chairman Nyanzi nze bampita Lucifer nzize mpagira ebyobufuzi yasooka mu FDC birabe leero manyini mune bannanga abasinga babimanyi bino era babirabye nti okoze ensobi ate wandibadde gwe nga leader omakinga sure tojja buzi ku Facebook kumti ate oyanjala omwana yagenze mu state house oba omwana bamusanze ku ssomero omwana singa yagenze ku state house nga bamukubye ekifaananyi nga ali mu state house omwana yasobezza naye okiba nti Museveni yalumbye kye bayita university n'alumba abayizi ng'abayizi balina abakulembera ekyo ekifaananyi tekiri mu buzibu bwonna Uncle Chairman Nyanzi abakulembeze baffe fonna abasooka naddala ababiri mu Uganda basooka kubula nga Muganda wagamba nti tusooka kwekoona ntujjukira okubuuka abasinga kumwe abakulembeze oba abaddabi abafuzi be tulina mu ggwanga mwekoona dda mwajjukira leeti okubuuka bwe kennyini kamwakoogera Uncle Chairman Nyanzi mwana wasookera mu NRM nze nasookera mu FDC Lubongo yalina ekifaananyi nga aline mu 7 tubatte Muzeeyi Nyanzi sebo kati ogamba omwana resigning Uncle Chairman Nyanzi omwana nga yali akuleetera obuwanguzi yabuleetera gwe na mukazi wo n'osanyukana nnyo gwe wategeera nti no post omwana gye yeesimbyewo mbwe yinza omuteeka mu fix okubeera nga sinkana Kawenke ne Saabate mu 7 wakakitegeera leero Uncle Chairman Nyanzi badde nkusabuddemu otunnyonnyole video gy'okoze ng'ogamba osimanyi omwana kituufu yo Museveni yali abantu ba Museveni bali bagenda kukuba bakutti abantu ba Museveni bassa abantu baffe bayisha bafulanka bakubye ba Bobi Wine babamenya amagulu kyo kituufu Museveni musajja mutemu naye kyembuuza omwana oyo ye yajjawa ssente zaakola campaign okujjanga independent okwesimbawo Uncle Chairman Nyanzi ebiseera ebisinga kamera zino oziraba weebuuzanga nnyo ku bantu bumanyi video eyo gikoze toweebuuza ku Bobi Wine akakiiko kwa no bano ba Lubongo tobeebuuziza kuno badde toyogera ate obadde osirika busirisa okubeera nga okwoka kati saawa zino ate omwana olinga amutaddeyo obuteesi mu manyo g'empisi nti siniki taata ate kati otadde kye bayita eki otaddeko omwana obuzibu n'omwana omutudde wansi n'omubuuza badde nkusubira okuba nti omwana ogwo olina contact esooka nga gwe omuzadde kansubire nti noogenza okujja mu video nga maze kugamba nti taata tombuuza ebyo nze mmanyi byenkola nange ndi muntu mukulu ng'emboozi kwe mutuuseeko naye ogamba kojja omuweeyo naye nze ndaba speech ye video gy'okoze gwe olina otwetondera actually simanyi na kumanya mwana Chairman Nyanzi oba eyo video gy'okoze ddala obadde sene ng'omudabi abufuzi tekikoze makulu kuba mmanyi mwemuka nnyini osobola okutukeera ku makya ne wootuula ku ntebe wadde Museveni yakkuba amagulu n'ofuna ekifaananyi ekyo kuba ba leaders mulina we mutuula nga mulina okutuula eba ekifaananyi kikubiddwa oba ngalo muzikutte mu ngalo ne mutufuga bulungi abawakanya ne muwakanya n'abatufuga ne batufuga kye bayita leadership erina okuba ebateeka awo wennyini kwawo olina weebateeka nga mulina okubeera awo oba temweyagala oba mweyagala ne mulina we mulina okubeera mwenna ng'abakulembeze bonna nkuwadde ekizambo y'abaganda baffe ba Uncle Lubongo yabalinamu obujoozi bwa yero gye baasookera ne balaba omusana ffe twasookera mu FDC tulaba omusana kati ffe n'ekibiina ekitwala kya NUP
nawe kenyirinyiro ino obutishaati ng'olimu NRM taata kyogamba Museveni wakamanya nti natta abantu yatandika dde okubatidda naawe kyobadde okimanyi akukyamanya nsi kutegerero video gy'okoze mwana njagadde njaba tusooka tutwala empola nga ffe abavubuka nga tunayingira kalulu ka 2026 tutwale empola muzeyi kuvuka kisa ate kati omujiji gukyuseemu anko chairman Nyanzi mwana gukyuseemu toyinza kwogera bwotyo ng'omuzadde eyo video badde togikola muzeyi chairman Nyanzi mwana omwana omutadde nayo tomanyi oba badde agenze kusoma bya bufuzi nga bino bikwata ku ssomero bino bikwata ku ssomero tomanyi ethics oba na nnono zitambuza guild president kwa inatambulira nti oba waliwo alina osusinkana aba leaders nga abafuga eggwanga oba bannabya bufuzi oba bannaddiini abakulu tomanyi ate ogamba ulizayininga omwana yakuleetera gundi wano obuwanguzi n'osanyuka gwe kennyini kyokama tomanyi kyayingiramu Chairman Nyanzi nedda mbadde nsaba oyobuze ku muto Bobi Wine nga tonnayo kyesa kibiina kyaffe ate kati gwokiyokyesezza otaddeyo omwana ku platform bamuvume kati ogenda kufunamu okimba omwana simanyi ajje yeetonde omwana batandikiddewo mumuvume omwana we kennyini ow'omuntumbwe kati politics oyo gw'ozannya Nyanzi politics oyo gw'ozannya talimu magezi mwana Bobi Wine mwana my president nyambaako kuliwo biki byazannya eba ekidongo otandika okyoko Bobi Wine ayinza okujja nakola statement n'agamba mbu Solomon jangu weetondera abantu nze nyinza okukola statement ngamba ku jangu weetondera abantu obanga agambye omwana nti ali guilty bamuvume naye omwana yeesimbyewo ku kiki twagala okumanya omwana MP oba nedda ali byakusoma bannanga ate nammwe muba mwogera muzannya politics ebiseera mutwaleemu ku magezi mwana tuvuddeko eyo munnange ye fulufiga avuddeyo neyewaana n'agamba nti yes nti kivuddeko okubanga Fikigaza tanateebwa lwakuba yaganya okulinnyayo yagambye mbu ye ayina gyayogeramu oluzungu lwe kamputwaleyo mwalabe wonnabuze mu musango gwa Fikigaza gwabuliddwa impact gwabuliddwa energetic gwabuze n'abampalampa tewali nakati aboogerako even okutrend namagamba mu training center myamwe training center nasirika busirisi just am keep quiet nabe nali mporereza makoti be nali nwanirira eddembe ly'abantu nalwanirira abantu bafuna obwenkanya ku ttaka kuki nga buli gwe nwanirira bano kwe bajja kubba bawala mpanzi kati Zubeda ani gwokyayamba baliwo abalwanirira abakyala buli musango gwe nayingirangamu nga we mwereeta gwe ngenda okuyambako we mujja nze nali following a sente tewali gwe najjako sente njagala mubabuuzi mwalabe jasi nabuza bubuzi ku kooti omwana ne baddemu ne bamukwata omwana lwaki bazzemu ne bamukwata ekyo naluli wakyali era baali bakitegese that's why nabagamba nti nwanira wansi waggulu ne mu bbanga bebe kulagenda nga okumpuza nga wano nkimaze eno wansi nkubyeyo zino fayiro zibadde zizzennya zizino nzina banyirizo mbayina njogere nabo wennewe nti tukoze we tuti tubawaddeko bwe bwe tuti lwansonga twali tukimanyi ne ku lunaku olwala baali bagenda omuleeta twagamba tamweta lwansonga si era enteekateeka ali bweto nga bagenda kudda bamukwata wabula fulufiga abagambye she's a trending center ingole bali kubanga wekomera ku NCK TV nkugamba bugamba nti munnange tuweerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo